mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe ssefuliya ki gy'oteekeddwa okufumbiramu ekyogero ky'omwana omuwere eyakazaalibwa gwe ndi mu kwogerako. Ssefuliya ki eteekeddwa okufumba ekyogero ekyo ky'ogenda okuteekamu omwana oyo. Essefuliya eteekeddwa kubeera mpya. Gula essefuliya nga mpya gy'oba ofumbiramu ekyogero ky'omwana oyo eyakazaalibwa. Ekyogero ekisookera ddala kifumbire mu ssefuliya nga mpya, era n'obeera ng'oguze essefuliya nga bw'ogiraba eyo n'ofumba ekyogero ate enkera n'okijjamu n'ofumbiramu emmere oba enva, eyo olina ogyesonyiwa oba olina kufuna ndala. Essefuliya y'ekyogero eba ya kyogero, ekyo kikulu nnyo mubeere nga mukitegeera. Era essefuliya eyo bw'ebeera emaze okukola ku mulimu ogwo gw'okufumba ekyogero, omuntu ono alina ogisigaza yandibadde jjajja w'omwana oyo, yabeera amanyi ekyo gikolera. Naye jjajja waba taliiwo, gwe kennyini maama, essefuliya eyo bw'oba omaze ogikozesa, kikulu nnyo essefuliya gikwate, osobola okusooka n'ogiterekakokko akabanga, naye tekiba na buzibu, osobola ogiggyayo n'otandika ogikozesa by'oyagala, ogifumbiramu by'obeera oyagadde. Naye ng'ekikulu kya byonna, bw'oba okyamuteeka mu kyogero togikozesa, togifumbiramu kintu kirala, gireke efumba ekyogero kyokka paka bwe kinaggwaayo. Bw'oba ogenda kufumba ekyogero ekituufu, kifumbire mu ssefuliya empya. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.